Nabazi omwana wo mama bami ne mwana nakuzimba ennyumba 4 billion nakujja mu buyinika mu mvumo wasulanga nodda n'omuntu akijjanya omwana we agenda kumutoli mama kigwa mama gani kati bigenda kutobana yavumi mama wami ne be who that is rubbish kiraba nayonka wano mu Uganda otusanga abazadde katabayimira makoti n'abaana baabwe mu Uganda tusanzemu abazadde abewalana n'abaana baabwe abasajja mujjukira mwana yatalika enfufunga mama wa mukuba ng'aganidde nga mugamba omusajja akunkubya simanyi nange byalina nange byoyina bamama bagadera babba babaana baabwe nga mufunako feeling amwinako kuraka gwamaanyi ogajja wagakata omwana wo mukaka gye bagenda omuttira gye muzinina amatako tubitabusa abantu batabukidde mama wa Mirembe mbu lwakuba Nsambya Furniture yabadde n'akabaga n'abayita era ne bagendayo ne bamuhaaga abantu bakambwe era bamulangidde obunanfuusi full figure atuuse n'okugamba nti yandibanga mbu mama wa Mirembe ayagala Nsambya Furniture ne waaba mubbi ng'alina akasimu kanyakudde mama tasobola kuva ku saidi ya mwana we ayimirira n'agamba omwana wange temumutta I'm here for her I'm here for him n'afukamira n'akaaba naffe abavumi bazadde baffe batubeera nkuwadde example chicken byonna bye yakola ensobi zonna ze yakola maama we yagamba ye taliva mu mwana we okumanya maama we chicken yamwagala muyita ne ku bizinesi ye n'amulangira ku bikolwa bye yakola n'atafaayo omwana we alina linnya ki n'amusapootinga mu mbeera yonna naye tekitegeeza nti tamunenya amunenyeza ebbali ng'omwana timunnange kye wakola kikyamu wadde nze yakuzaala siina kyakkola ne maama bw'otyo bw'olina okuba naye omwana n'aggulawo bizinesi ye Namulanda n'otagendayo ku bizinesi ye Namulanda nga maama kuba ekikufuula maama kwe kubanga oyina olumanyo olw'ensukkirizo n'omanya nti kati ono ekimukozesa mmisa olw'okuba nti ne muwala wange agikoze ekimukozesa mpalana kati gwe ng'omuzadde w'omanya sijja genda mu nsonga z'abaana bano wabula tubatuuze tubabuulirire naye n'otagenda wa mwana wo n'olaga sayidi n'ogenda ewooli omusajja n'okwata n'akazindalo n'olaga nti oli musanyufu n'owa n'essaala n'omala n'otambula n'ogenda oluvaawo mu famire z'abali muzireke anaamala kufa ate mubireete mu kamera anaamala kufa Mirembe ate mutandike nti maama we yali mubi tubyogereko nga tannafa mwana ajja kufa eno ali ku puleesha ya midiya eno ali ku puleesha ya musajja ate eno mumuleeteko puleesha ya famire wabula ng'abamu bavuma maama wa Mirembe era ng'abamu bamwogerera ebisongovu ate abamu bavuddeyo ne bamuwaana ne bagamba nti oli maama omutuufu jjukira ne brother wa Mirembe era naye luli yalabwako ng'ali n'ensambya bo bagamba nti mukulu waabwe bakyamwagala era ono amuwadde ebimuli bye ono maama wa Mirembe Beddings mukazi gwe weebale kubeera maama owaddala mukazi gwe olaze ekitiibwa ky'obwamaama wallahi be bano abantu abasaanidde okuyitibwa bamaama wallahi mukazi gwe ekintu kye wakoze Katonda akwe byonna by'osinga okwagala maama wa Mirembe ono omukyala alina ekintu kye yatulaze fe abategeera kye twategedde ate nammwe abatategeera kye mutaategedde kubanga era temutegeera ono maama wa Mirembe yalaze abantu nti wadde muwala wange n'ensambya baayawukana naye ono nali namuzaala era asigala akyali mutabani wange mukazi gwe weebale kubeera maama waddala abantu nga mmwe betwetaaga mu nsi yemmwe bamaama abaddala yemmwe bamaama abazaala abantu obukulu n'osigala ng'okyali maama waddala si maama ow'ebigambo mukazi gwe weebale kubeera wa mutima mulungi era Mukama Katonda that's why buli kimu akikuwadde that's why muwala wa mukisa buli kyakwatako afuna weebale kubeera mukazi muzadde weebale kubeera na mutima mulungi abantu abamu temwakitegedde naye ono omukazi wa ddala awo tuvuddewo tugendeko mawulire ag'enjawulo agatambula yes basomye national budget naye ono agambye nti n'omala obuuza bannayuganda nti budget bayogeddemu ki era kiki kyakyuseemuuko tebasobola kugamba
n'omala ojja n'obuuza abantu bye bayogedde ku budget oba kuba n'obatta anti the biggest export gye tuyinawo mu June ono ze noodles abateesiteesi engeri gye batugabula beesindika n'okwesindika nze nsooka nze nakusootseewo n'omala ojjayo kibooko n'obagamba bayogedde ki mu bajeti ya Uganda ekintu kino bwe baba nga abateesiteesi bwe baba basazeewo tufe tuve ku biri tudde ku bino ekituufu kiri nti tuli ku noodles basapulaaya abaweereza abaffe abalungi tusiima empeereza yammwe temutukoze bubi it is the biggest export kati gye tulinawo mu Uganda etrendi nze n'aba Nigeria ne batwogerako nti tubagabira kumukumu wamba nga mwabadde mwagala kutujja kwogera ku budget ekituufu kiri nti era tetumanyi byabaddemu era tetunnagiwulirako tetunnategeera biki bigenda mu maaso tukyali eno bakyatugabula kuba baba batugabula balabika si baakumala naye pressure ziri waggulu abantu sukaali alinnye omusaayi gulinnye emitima gikubira kumukumu kubanga tolina bwotandika bakomerera abataddeyo ffenna tukimanyi buli muntu alina obudde bwasiribwaliramu ojja kujja wano weyogeza ebintu by'amagezi okondeeminga okole buli kimu nga waliwo asirise n'ezizo akuswazi nga bwe bakoze lala simanyi lala yayogerereza yali ani alina gwe yali akondeeminga bakaleese nga yali alina gwe yali akondeeminga ng'amubuuza oba talina bazadde simanyi tannazaala simanyi biki ezize zazze nga mukwano ziriko n'ebidde naye yensi tetulinaawo nze nakkiriza wemba nga mwabadde mutujja ku budget amazima ga Katonda mugulu tetumanyi byerimu batono negwe osaaga n'ekintu kye bayita gavumenti goyinza olowooza mbu kino mbukyazze mbukyagudde bugwi sikiwa zino enzija gye zijjamu bantu balinga abadde beetegeka nti ffenna baatuwa contract titugenda tandika okuyiwayo materiyo mu nnaku z'omwezi bweziti ffe weetuli amasimu gaffe makyajinge ate kapasite tulina 1 terabyte tulina terabyte temugisuubira kujjula ate tujja kugaana kubiraba ekyo nakyo kikulu tetuyinza kugaana kubiraba ffe baani simanyi byabadde mu budget bwemba mumwadde mu lwagalo tujjako Yes, tuli ku national budget eyasomeddwa. Ono agambye nti mu butuufu abantu abasinga ate nno talimbye era n'ono agambye nti muli ku ebyo ku nsonga simanyi zakingisa yakoze bitya simanyi Kasolo Aruna naye n'ababuuza nti mwebuuze Aruna Kasolo yayingidde atya mu kivulu ekyo tuwulire kyagamba. Muve mu diversion musome ebyabadde mu budget nga tebannakulaga nti Honorable Kasolo baamulabisizza sooka weebuuze yayitawa okuyingira mu kivulu ky'abantu ba Nuupu ani yamuguza tebo era abadde na interest ki okujja abeerewo mu buntu. Waliwo minisita ayinza okujja mu kivulu nga temumuwadde script na baani bagenda ku performing. Weebuuze King Saho wa Boboga mu music yayiseewo ku performinga ku kivulu ky'abantu ba Kadongo kamu. Muve mu diversion muddeeyo munoonye ebiri mu budget. Bantu mmwe mwagala nnyo ebikiba kyamuukiriza ne katemba w'abannabyabufuzi abafera okubakolamu ensimbi. Honorable Kasolo okujja abeere mu kivulu ky'abannuupu ani yamuguza tebo. Nalabye luli lwefukamiza lukazi bwe kapo nebaza Bobi Wine okumbeererawo ekivulu kino okugenda mu maaso wadde nga mu ggwanga taliimu. Kasolo we NRM yayitawa okujja mu kivulu kyo.
Ani yamunguziza tebo. Nemwe bwe mutulabako amatu muyita basiru. Bakugambye nti Honorable Kasolo yazzaawo nga takimanyi nti King Saha agenda ku performing. Sina kindi ekyo ekivulu ye yakitegese. Tubuuze details za URA neza promoter. Tubuuze yawandiikira ebbaluwa poliisi okukikkiriza kibeerewo. Lwaki mubuzaabuza abantu n'okuleeta diversion? Mu kaseera nga bannayuganda balina okwetegereza ebyabadde mu budget. Kasolo yali abadde mu kivulu ky'omuntu w'enaalemu. Era alina interest okutuula mu bantu ba Nuupu bwe mwebaza Bobi Wine. Bwe mufera abantu nti waliwo opposition. Kankamba buze. Kukazibwe ku King Saha ne Honorable Kasolo. Kazibwe kapo yabadde asinga kwetaaga kaani. Era King Saha yayiseewo ku performing wa Boboga music. Ku katuuti k'abantu baakadongo kamu. Era mumbuuliro omuyimbi omulala yenna ya performinzeewo. Bwe teyabadde ddiru yakuyisaawo kubanja ssente za nnyimba 10 za Revolution. Mulimu ebintu bye mutupuusinga okwogera. Semujja kungoba mwenaalemu lwakwogera mazima. Siyinza kukkiriza kubuzaabuza abantu. Mu kaseera baconcentratinze. Balabe mwabawadde ssente mmeka mu by'amalwaliro, mu byenjigiriza, omwenge mwagutaddeko ssente mmeka. Muleese kidiversion. Mulya n'abantu b'enaalemu bwe mwebategekamu ebivulu, bwe mwefuula ebintu by'opposition, bwe mubuzaabuza abantu. Kati minisita omulambo ow'enaalemu yazza atya mu kivulu ekyo. Era si kuliputi gye mwamuwadde mukakasa nti waliwo ayinza ogigendako. Mumanyi minisita bw'abeera mu kifo nti ne program okuzikwata katuuti wali wabaawo omuntu we. Kati mwagala kutuŋŋamba yayiseewa. Njagala naawe okutegekayo omukolo oyite minisita. Olabo bawaliwo asobola okujja katuuti ayogereko ebyensimatu. Wetuli nze mbaawo munnange okubanga nga batuusako ono yagiyise diversion nga ebintu ebyatuukawo wakati wa King Saha ne Minisita Kasolo mwabitegeera era byaliwo last year. Leko natufiire ku ntono. Njagala kwogera ku mbeera eyabaddewo olunaku lwajjo ku kivulu kya muganda waffe Haji Kazibwe Kapo oluvannyuma lwa King okusisinkana Aruna Kasolo mu kifo kyekimu. Kansooke na kubajjukiza mwabatamanyi genesis ya kino kyonna n'abo abaagala okumanya oba abeebuuza lwaki bwe kityo bwe kyabadde. Omwaka oguwedde mu mwezi gwa Novemba mwalaba King Saha ng'akaaba amaziga ng'akaaba erinnya Kasolo. Kiva ku ki? Tujjukira bulungi nnyo nti omwaka oguwedde King omwaka gwa 2025 King yalinayo ekivulu kye ekikulu ekyali erugogo. Mwenna mumanyi bulungi nnyo nti abayimbi abo bwe babeerayo n'ebivvulu babeerayo ne extras. Twalina extras oba Saha yalinayo extras ze ez'ekivulu kye. Mu extras yalinamu emukono, yalinamu n'ewaabwe ekyotera. Tuba tulina Saha, tuli mukono, tuli mu kuyimba. Tufune essimu okuva eri baganda baffe abateesiteesi oba abagenze okuteekateeka. Njagala bajjukiza nti eyo sho Saha ye yagyetegekera okuviira ddala ku sho y'erugogo eyo gye njogerako eyali main ne extras zonna n'ey'emukono zaali extras za Saha ye yazeetegekera. Mwe abamanyi abaali bategese ku bivvulu oba abategesi b'ebivvulu mumanyi ki kye kitegeeza omuntu okukwata akasente ke n'abaako waakateeka oba n'akategekamu ekintu ng'alina kyasuubirayo. Saha bwe yakola. Tuba tuli mukono, Saha ali mu kuyimba, tufuna essimu okuva eri bannaffe abateesiteesi ekyotera nga batugamba nti abaffe nti ye muli eyo nti naye eno omukulu Kasolo simanya na RDC simanya ne DPC simanya naani batoye order nti ekivulu tekigenda kubaayo. Njagala owulirize bulungi nnyo bannaffe mu ssimu ezo ezaatukubirwa mwalimu essimu ya muganda waffe gwe twali Saha gwe yali akwataganye naye mu bizinensi nakati akyamubanja ssente empya n'enkadde oba akyamubanja ssente empitirivu Saha zaatanaba kumalayo. Moze yakubira Saha essimu nga Saha ali mu kuyimba mukono nali naye neewulirirako n'agange nga Moze akaaba
baganda baffe abali eri bali mu kulaajana nga bagamba nti poliisi simanya RDC nga bakulirwa Kasolo bazze ne batugamba nti ekivvulu tekigenda kubeerayo. Njagala oimagininge ogezeeko okwambala engatto za saha owulire otegere ki kye kitegeeza. Musajja wattu akutta akasente k'ekivubuka, akasente k'ennaku zino mukamanyi bulungi nnyo, agenze ewaabwe ekyotera. Agenze waabwe, imagine ewaabwe nga Kasolo atoye order nti saagala saha waabwe. Ebyo byaliwo mu mwezi gwa November omwaka oguwedde. Mu extra ya saha nga Kasolo atoye order nti tayagala saha waabwe kyotera. Nga buli saha nagezaako kuba amasimu nga buli waakuba essimu bamugamba ekintu kimu nti Kasolo yali mu shoyo. Saha naafuna n'obujulizi. Obujulizi nakati abulina nga Kasolo yali emabega w'okugaana shoye. Imagine Kasolo tayogeddeeko na saha nti owange waliwo ensonga ABCD ne tukoze tutya. Yakozesa buyinza bwe nga bwe mumanyi bwe bakozesa obuyinza bwabwe n'akisazaamu ekivulu ky'omusajja. N'okutuusa essaawa ya leero amazima gennyini saha akyali mabanja. Ne oyo gayi oyo gayi Moze akyamubanja sho ezisoba mu 16 nesho y'ekigangazi gye twali tugenza okuyimbako yali emu ku ezo sho saha zakyasasula. Saha yagwa mu loosi ey'obukadde obusoba mu 2. Yagwa mu loosi ey'obukadde obusoba mu 2. Kambabuulire nali ne saha yakaaba amaziga ku lwa Kasolo. Saha yakaaba amaziga ng'agamba naye bano abantu. N'ebyo byonna nga biri bityo ng'omusajja omutegeevu njogera Kasolo bw'obanga ddala okakasa olinamu ak'obuntu mu ggwe we walirabye saha ng'alaajana wali mukubidde ku ssimu n'omugamba nti owange niyo olw'okuba nti balina obuyinza balina amaanyi omukulu yagaana okunoonya ku muganda we naye nga balina n'ekibagatta nti bonna beekyotera. Balina ekibagatta nti bonna baawa bonna beekyotera naye omukulu abadde ng'amwenyenyembwa bwenyenyembwa. Imagine saha naye omu ku batuuze abagundiivu ekyotera yateekayo amaka gali ag'ekisajja ge mulaba obulungi ennyo ekikulaga nti mu constituency yennyini Kasolo gy'alimu. Ekikulaga nti saha mutuuze ddala ekyotera ng'oggyeko ekyokubeera nti munnakyotera ng'oggyeko ekyokubeera nti nno yategekayo ekivvulu Kasolo n'akijjayo. Kati njagala oteeberezeemu singa ggwe ng'osisinkanye Kasolo ng'osisinkanye omuntu nga Kasolo ewantu njagala ombuulire kiki ky'oyinza okuwulira ng'osisinkanye omuntu nga Kasolo eyakusuula mu loosi nakati gy'okyasasula. Ate nga saha mumumanyi nti yetasirika naddala ng'omuntu wamukola bubi. Kyekyenjawulo ku saha tabikkirira naddala ng'omuntu wamukola bubi. Wetuli ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako. Nalabye abantu bangi nga bafaayo bagamba nti akakakisa nti Haruna Kasolo yandibadde akakozesa mbu olunaku lwa yesterday mbu yandibadde yeetonda oba ani yeetonda awo nze simanyi. Bamu ne bagamba nti oba kekadde omukulu Haruna Kasolo atuukirire King Saha. Abamu ne bagamba nti nedda King Saha gy'ayolekedde nti ebintu bijja mwonoonekera nti kubanga tosobola kulumbaganya minisita kumuswaza mu lujjudde lw'abantu nti oba tomanyi kati ekiddirira. Abamu ne bagamba nti Haruna Kasolo taliddamu okugula lutalo ku muyimbi yenna naye nga ffe tumanyi nti King Saha oba yatandise mubuuze Bebe Cool oluyimba lwa Zaakayo yayimba Bebe Cool n'ammalamu ne kala. Kati kye yakoze omukulu Haruna Kasolo. Setubaawo munnange okuba nga tugaba tuusaako era nkugamba kimu nti weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Awo oba oli eyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tukakuweera tujja kubanga tukakutuusaako wona woli wonna wosinzidde tula butuuzikalira nywera
bingi nnyo ebigenda mu maaso tukyatunuulira ensonga z'omukyala Sarah Damulira eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ono nga bbaawe yabuzibwawo mu 2020 paka olunaku olwaleero amayitire ge teryamanyi. Ono yegasse ku mukyala Kibalama juzi wano eno naye yatuva ku maaso nga be bamu ku abo ababadde babanja babba baabwe naye n'enfa yaabwe erese ebibuuzo bingi ansa nti nesigala naffe tova.